kyonna Diana Nabatanzi kye yeeyita bannange nze simanyi akatambi ke kagenda nnyo nga gwe okeewuliriddeko igwe nga gw'omuntu judgment esigale gy'oli kyovulaba nkugamba obutambi nga buno bw'oba omaze okubulaba munnange tekinga obudde bwo obeere nga okomentinga tumanye gwe obulowoozaako kibukunyumidde busesa tebusesa kikyoyagala twongeremu kikyoyagala twogereko byonna mba njagala obeere ng'obikomentingawo wabula nze nga nze omuntu Diana Nabatanzi andese nga ndi speechless nga siyina bigambo byakwogera omuntu abeera ne confidence bweti be bantu bwe bati nga betwetaaga omuntu abeera n'obumalirivu mu nsonga ezimu bannange oyo omuntu si mwangu wa kweŋŋanga kati nno ye Diana Nabatanzi omwana mumalirivu omwana yeewulira ajeewulira ye agamba ye yenze Diana Nabatanzi toyina kyosobola kukola ekyo kikulume kikutuulemu nze obutambi bwa Diana Nabatanzi buneeno bunsanyusizza nnyo wabula ate nange ne bunyongera amaanyi akatambi ke tugenda kubanga tukawuliriza tugenda kukalaba tukekkaanye njagala naawe kakunyumire ofunemu ekyokuyiga yenze Shila Adita gwena atanaba kubanga osubscribinga muganda wange tubateerawo ekigambo subscribe kibeerawo tukibalekerawo akaddewo ekali kakwatemu buli video yonna etuula kuno nawe ebeere nga ekutuukako tubeera tubatumirako bw'obanga okomentinze n'oteekawo erinnya lyo n'ekifo mw'osinziira tewaba nsonga lwaki mba sikutumirako mwana wa maama tewaba nsonga lwaki mba sikukoonako tewaba nsonga lwaki sikusiima tewaba nsonga lwaki sikubuuzaako komentinga ng'otaddewo erinnya lyo ombuulire eyo yonna yonna gy'oli ongambe Adita nze munnange ndi mu Uganda ndaba videos zo amanya yenze gundi ne gundi insaba obeere ng'ontumirako oba tumirako ku mwana wange oba tumirako ku maama wange ye gundi ne gundi byonna ngenda kubanga mbikola after all yemmwe ba boss yemmwe bakama bange katubeleko mu katambi ka Diana Nabatanzi then tukomeo gwe subscribing kwata ku notification bell tumali tukogereko mu bitabo by'abalungi ze kimanyi nze nsookerwako Diana gwasooka bitabo by'abalungi mu by'abalungi mukwano nze nsooka kati gwakiwakanya deal with it that is none of my business kyensuubira era kyenkakasa nti akatambi mwenda mukawuliriza era nga bangi bagenda kugamba sha nga ye mulungi asinga ati abakazi abalungi nga bangi sha olw'okuba mweru sha olw'okuba yina figa sha bino mugenda tandika okwogera wabula nze nga Shila Adita nkikkiriza nti omukyala mulungi omukazi mugezi omukazi mukozi ye omukyala mulungi ebyaddala era bw'avayo n'agamba nze nsinga obulungi era mu kitabo ky'abalungi mwendi towakana insonga ki ekuwakanya kale woba owakana gwe tubuli eyo abantu basatu b'omanyi gwe bakusingira obulungi tugambe ani akusingira obulungi nze nga Shila Adita omukazi oyo mulungi ng'ogyeko maama wange nze maama wange saamulabako saamutunako naye buli we neeraba mu ndabirwamu I have a belief era muli nzikiriza nti maama wange yali omu ku bakyala bakyasinza obulungi kubanga singa teyali mulungi nze Adita nandifaananye bwentu era nkakasa nammwe wekiri eyo nti gwogenda gamba nze maama wange yasinga obulungi which is okay tugenda kubanga tushikiriza naye woba oggyeko maama wo mukyala ky'omulala akusingira obulungi ate kino kide erimu abawala muyiga okwekkiririzaamu believe in yourselves mbanya nti ku nsi kuno gwe mukyala akyasinza obulungi tokkiriza don't let people break you down don't let people put you down bakugambe nti olw'okuba gwe eriiso lyo ddene oli mubi olw'okuba omumwa munene oli mubi olw'okuba bino oli mubi nange kati no kinjijukiza waliwo omukyala omu eyanvumye n'agamba mulabe ebinnyo byonna byasongola aganyinye ekimu kitunudde nekyakitunudde eri nze nga Adita alina experience mu bya art nke yasoma ati n'entwala obudde bwange abazadde bange ne bateekayo sente zaabwe n'embisoma n'embikukuka n'embikolamu bizinensi nze mmanyi buli kintu kyonna gwe kyolaba nti ekibinga kiri ku muntu munnange obulungi bw'oyo omuntu buba butandikiraawo nze wandiraba nti gana amannyo nagasongola ne gabeera mabi kunze eno ye body art ekyasinza obulungi nti wenseka bwe nti buli omu muleka ali in shock agumannyo kikaaki muntu kyasobola okubeera n'agamannyo omuntu alina amannyo gamulinga ga vampire omuntu alina amannyo gamulinga abamu bagayita na cat teeth nti tegalabikalabika abantu bangi nnyo bafuba okugafuna bw'ogenda mu nsi zino ezakula eza Europe abantu bagula n'amagule bakola buli kimu ekisoboka okulaba nti bagagula yeetekeko ekintu ekimwawula okuva mu bantu abalala kyova olaba nti abazungu osanga
w'omuzungu ku mubiri gwe nga ekiriko ekike ekyaddala kiyinza okuba nga kitundu kyakyama ate nga n'abamu ebitundu byabwe ebyebyama birimu wuzi abamu nga byali binene ne babifunza abalala ng'ekinyama kyawagulu kyakinene n'akisalako ebintu weebityo n'omusanga ng'ebbina lya mpiso oba nga lya plasitiki n'omusanga ekisige nga kingi nnyo naye nga yakubako kikube kya ttatu n'omusanga nti ekisige kyewanise naye nga bamuteekamu wuzi ne bamusika busisi. So nze ndowooza nti everything you put on yourself as long as kikunyumira that's body art era nga kirina we kikuteeka kireka abantu in wonder nti nze tunakudaana Nabatanzi nga bannanga omukyalo ono nga mulungi nentula ku Florence napija neŋŋamba naye ani asula n'ono omukazi mu buliri ani abeera naye ewaka nti buli kyalina kyonna kyonna kinyumira kimuleetera okubeera omulungi. That's me. Mukkirize mu ebyo bye muyina buli kintu kyonna kyolina ku mubiri gwo as long as kiri ku ggwe. My dear, you're beautiful the way you are. You are perfectly made the way you are. You are perfectly beautiful the way you are. Appreciate that. Mulimu abanoonya ebyo by'oyina nga tebabiyina. So njagala okomentinga emmanya ekiki olowooza ku video eno. Komenti ongenda kuba nga njaniza amanya asigadde nze Shila teweerabira kuba nga osubscribinga, olikinga, okomentinga, osharinga. Embagala nnyo. See you in my next video. Peace.